Okay. Olunaku olwaleero gwe wenna aliko ayeekumidde ku Mamero Media Yugi amanya n'eddoboozi yenze Comrade Chris ng'era bw'omanyi bulijjo akuweereza amawulire ago gennyini ageesigika. Nakugamba ku channel yaffe amawulire ge tukuwa gaba tegaliiko kabuuzo konna wabula gaba masengejje ate nga gatambulira ddala bulungi nnyo. Mbakulisa mwenna ababadde mu Easter mu nnaku enkulu mubulikeyo, abaalidde ne mubwegera tubakulisayo nnyo. Wamu ne bannaffe abayisiraamu abakyali mu kisiibo tubaagaliza okukimalako obulungi. Wenzidde ku mpewo nga tuli mu kwetegekera emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egigenda okubeerayo mu Lubiri e Mengo ennaku z'omwezi nga 7 ye tukyagamba nnaku za mwezi tugambe nti ku lunaku olwa Sande luno lwennyini emitwalo 2 gyokka nga ogatta ettaffaali mu kulwanyisa akawuka k'obulwadde bwa siriimu nga Omutanda bwe yasiimye. Ntambuddeko ne ntuukako e Mulago nga bwe nabasuubiza era ndi n'omukulu Peter Omusawo omu ku bakugu nga bw'ajja okutunyonnyola mu maaso awo ate nga ndowooza omu ku bakansala ab'amaanyi mu sekita gy'alimu nga bw'ajja okutunyonnyola mu maaso awo. Tutunuulidde ensonga akawuka akasiriimu nga bwe tuli mu kkoozi eri emisinde gy'Obwakabaka y'ensonga lwaki tutunuulidde ensonga eno okulaba butya bwe tugenda okugatta ettaffaali. Nawe tukunnyonnyole gwe wenna abadde tamanyi nti bino ebintu bwebiri ng'ate na byabwede teweetagisa kusasula ssente obeere ng'ofuna omukisa otegeera ensonga eyo naawe ojje ofune obujjanjabi ate ogatte ettaffaali ku generation yaffe. Munzikirize mukulu mwanjula era mubuuzeeko mukama wange gigenda gitya? Si mibi, kitambuza mbulamu. Emirimu gitambula bulungi? Esebo. Kakati abantu mbadde nsaba obeeyanjulire. Amanya gange nze Ssaalongo Zibwa Peter. Ni mukozi wano e Mulago. Nkolera ekitongole kye bayita MAPI ekiggwaayo Most at Risk Population Initiative nga kifokasinga ku bantu abali ku riski abalina ebikisa emingi okufuna akalwadde ka siriimu. So we focus ngaffe wano ekitongole kino under the Ministry of Health and support from TASO and Global Fund tufokasinga ku bantu abalina emikisa emingi okufuna akalwadde ka siriimu. Ekisinga okutagetinga bwe tusinga okunoonya tube nga tusobola okukendeza bano ka siriimu. Basically nze ng'omuntu ni mukozi wa kitongole kino ne under government and the Ministry of Health. Okay, omusajja yeyanjudde bulungi kyenkakasa naawe osobodde okubeera nga otegeera ensonga ezo bulungi. Omaze mu bbanga ki? Basically wano ku kitongole kino maze ngenda mu myaka 5 nga ndi wano era nga nkola n'ebitongole ebirwanyisa obulwadde bwa siriimu n'abantu abalina obulwadde bw'ebikaba. So wano mu kitongole wano maze ngenda mu myaka 5. Obulwadde obw'ekikaba badde tebakawulidde bulungi. Obulwadde obw'ekikaba obwo bwe bufaanana butya? Omuntu aliyo singa aba tabutegedde. Mu kibanga from what we call STDs, sexually transmitted diseases that obulwadde bwe bafuna mu kuyita mu kwegatta. Saagadde kukijjayo wekityo manyi abantu abalaba babangi so ate ekyo tekirina buzibu bwonna. Basically ekigambo ekituufu kiri nti obulwadde abantu bwe bafuna nga bayise mu kwegatta. Mu kwegatta mwe mulina siriimu naye nga tetugamba nti no siriimu yenda ava mu ekyo naye abantu abasinga okufuna siriimu bamufunira mu ngeri eyo. Naye wano ngaffe ekitongole we focus ku bulwadde omuntu alina siriimu bw'afunye kubanga wali endwadde kati nga zolekeddeko nga gambe syphilis, gonorrhea osobola zifuna naye nga toli ki mulwadde wa siriimu. Wano ffe tetukujjanjaba naye tujjanjaba oyo mulwadde wa siriimu alina n'ebirwadde ebyo nga gonorrhea oba syphilis baki. So focus esookerwako wano olina obulwadde wa siriimu oba oli mu mbeera esobola okufunisa siriimu oli ku risk. Abantu abo bwe tufokasinga nnyo okusinga naki bw'ogamba nti omuntu oli mu mbeera egenda okufunisa siriimu
Kivaayo kityo oba otegeeza nti waliwo omuntu gw'olaba oba omuvubuka ali eyo naye ng'olaba mu mwezi egatta n'abantu nga 10 ab'enjawulo oluusi bava mu bidongo batamidde. Kati omuntu oyo aba ayeteeka mu mbeera esobola omufunisa kano akawuka. Waliwo n'abaganda baffe abawala nga bo gwe mulimu nga bakola banneekolera gyange. Exactly. So kati abantu nti no gono gwe mulimu gwe tukola nabo baba ne risiki y'amaanyi okufuna akawuka. So tugenda tulondamu abantu abo bali kuki tulaba nti bano abantu bali mu mbeera esobola okubafunisa akawuka bwe tufokasingako ffe ng'ekitongole nabe tujjanjaba. Wali ofunyeko abantu abagwa mu ttuluba ebyo oba mu ngeri eyo abaali bazzeeko wano nga si mulwadde naye ng'anoonya engeri gy'asobola okukeewalamu? Bangi actually tulina ne program namba gye tutambuza wano eri approved by the ministry so focusinga tufuna engeri gyetubayambamu okubanga tebafuna obulwadde n'engeri tubayinza okuziyizaamu. So ebintu ebiziyiza bingi. One, tupromoting kolesa akapiira kimu, tupromoting okukendeeza ku abantu bowegatta nabo ab'enjawulo. Yes, oba okugamba nti nno oba osobola okuabstaininga kendeeza mpaka ng'ofunye omuntu omutuufu. Naye tetukubuulira nti nno from the medical side, naye tetubuulira nti nno kino nga oba balokole nti nno Katonda agenda mu foni no, naye ffe tuli mu bujjanjabi bwokka. So tetuli babuulizi ba njiri, naye tuli mu nti kino okikoze naye kino kijja kuleetera obuzibu bwe naye tulina n'amalagala getuwa abantu nga gasobola okubatangira ofuna obulwadde ddala nga bamanyi nti nno balina embeera ey'okwegatta n'abantu abangi ate ab'enjawulo. Musawo, kyogamba waliwo eddagala omuntu lyasobola okumira nga talina akawuka bwe yeegatta n'omuntu kale sijja gamba nti akimanyi nti alina, but just in case singa omuntu oyo aba alina akawuka ye n'atafuna? Yes, eddagala eryo gyeriri naye wano tuliina nga tuligabira ku bwelere. Omuntu obazze tuyira bakansala baffe abakwasa esina boogera naawe nabalaba kituufu oli mu mbeera esobola okufunisa kino ekirwadde, bakwasa esinga nebalaba nga kituufu oli mu mbeera eyo basobola okurekomendinga ofune eddagala eryo. Eddagala eryo tuliina wano nira twatandika oligaba mu 2017. So eddagala si pya nti nno tugezesa nno eddagala weeriri lwayita prep weeriri wano osobola okulifuna ate lirimu n'ebika. Mpulira balyogerako naye simanyi na bwe lifaanana. Weeriri prep eddagala balikuwa n'olimira kisinziira embeera gy'okola gy'olimu okitegeera. So woma tugambe gwe mulimu kati ng'owulidde banneekolera gyange tulina eddagala etukuwa engeri gy'omiramu etukuwa kubanga gwe bakasitoma abo kumpi ba buli lunaku daily tomala bakereza ba daily. So eyo weeriri naye neera tulina eddagala eddala eri abantu abasuubira okugenda nti mu kaseera k'obunkenke